Ekitongole ky'obwannakyewa ekikola ku by'okunoonyereza ku nsonga ez'enjawulo ekyattwaweza East Africa ettabi erya Uganda kifulumizza alipoota eraze nti emikutu gy'amawulire mingi gyolekedde akaseera akakatyabaga singa tegiteeka mu nkola nkozesa ya tekinologiya ow'omulembe. Okunoonyereza kuno okukoleddwa kulaze nti emikutu gya rediyo gye giyinza okukosebwa ennyo newankubadde nga gye gikyasinze okuwulirizibwa n'okwettanirwa abantu abangi olw'okufuna amawulire okukira ku mikutu emirala. Alipoota era eraze nti mu kiseera kino emikutu gya rediyo gikola ebitundu 74 ku buli 100 mu kubunyisa amawulire n'ebitwaliriza abantu mu ggwanga, kyokka nti abantu abafuna amawulire ku mikutu gya rediyo bakendedde n'ebitundu 5 okuva ku bitundu 79 ku buli 100 kwe babadde. Alipoota era eraze nti bannayuganda ebitundu 6 ku buli 100 amawulire n'ebifa mu ggwanga babijja ku mikutu gya rediyo, so nga ebitundu 5 amawulire bo bagajja mu mboozi z'abannaabwe eza bulijjo nga bali mu kunyumya. Emikutu gya TV gikwata kyakubiri, wabula ng'okunoonyereza kuno kulaze nti abantu abanyumirwa ennyo TV beeyongeddeko ebitundu 4 ku buli 100 okuva ku bitundu 9 ne batuuka kati ku bitundu 13 ku buli 100. Emitimbagano egya social media nagyo abagyettanira beeyongedde obungi okuva ku kitundu 1 ne batuuka ku bitundu 2 ku buli 100. Okunoonyereza kuno kwakolebwa wakati w'omwezi ogw'omwenda n'omwezi ogw'okkumi omwaka 2019 mwe baafunira n'endowooza z'abantu abasoba mu 1796 eri bannamawulire ku nkola y'emirimu gyabwe, era ne kizuulwa nti abavubuka abali wakati w'emyaka 18 okutuuka ku 34 be basinga okwettanira emikutu gya social media okufuna amawulire, so nga abantu ebitundu 82 ku buli 100 bakkiriza nti emikutu gy'amawulire gikola ky'amaanyi nnyo okutegeeza eggwanga. Okusinziira kwakulembeddemu okunoonyereza kuno, Mali Nannyanzi agamba nti bannansi abasinga bamativu n'enzirukanya y'emirimu gy'amawulire mu ggwanga. Mu ddoboozi lye ku nsonga eno annyonnyodde. Tulaba nti era abannamawulire bayamba okuwa omuntu wa bulijjo eddoboozi ne bayongezaayo endowooza ze eri abo abatuteeseza, ne kiba nga kiyamba nti ebiruma Abannayuganda n'abatukulembera nabo babeera basobola obbimanya ne basobola okuba nga batusalirawo engeri etukolera mu kuggyawo ebizibu ebiruma Abannayuganda. Naye era tulaba nti wadde abannamawulire bakola ebyo, nabo mu institution zaabwe balinamu ebibasoomooza, ng'okugamba nti oluusi bayinza okuba nga tebasobola kwogera ku oyo abawa akasente oba abo ababawa ebirango. Meya wa Entebbe Municipality Kayanja Vincent Dipo akalatidde abakozesa bonna mu ggwanga n'okusingira ddala abali mu kitundu ekyo obutakwata ku nkoona bakozi baabwe be babadde nabo abayambye kampuni zaabwe okufuna ssente empya n'enkadde nga beekwasa embeera eya coronavirus eriwo, kubanga teri mukozi yenna yaleeta mbeera eno mu ggwanga ne mu nsi yonna. Bino Vincent Kayanja Dipo abyogedde ayogerako ne bannamawulire nga bw'annyonnyodde. Ababadde bakozesa abantu abalala kya nsonga okubeera abenkanya, abeesimbu eri abo betukozesa. Mu kibuga kyaffe kino eky'Entebbe mu kaseera kano waliwo okusomooza kw'amaanyi ku lockdown olw'okuba wooteri zonna zaggalawo, ekisaawe kyaggalawo, bbaala byonna byaggalawo. Katwagala okusaba abakozesa aba businesses naddala amawooteri, marestauranti babe bakisa baleme kugoba bantu bano ababadde bakolera. Embeera ya COVID ereese okusoomooza, naye ate mu mbeera eno ya COVID tutambulire nnyo mu buntu, tube bantu, tumanye nti abakozi abo babeereddewo bizinesi zaffe era bakoleredde bizinesi ezo okubeera nti zibadde zikola ensimbi. N'olwekyo abakozi tubakwate bulungi,
ffenna teri yategedde mu bujjuvu kumanya kyekinaabaawo nga lockdown ewedde. N'olwekyo amaloboozi n'ebigambo bye tuddiza abo be tubadde tukozesa bigwana bibe byakawoowo. Bannaffe twongere okubawa essuubi. Abatuuze ku kyalo Lumbe ekisangibwa mu ggombolola y'e Kagulu mu disitulikiti y'e Buyende baguddemu ekyekango bwe basanze omusajja amanyiddwa nga Kalulu Ziriba ng'atemera gy'obukulu 32 nga yagwa mu kinnya kya Kabuyonjo ssabbiiti nga 2 eziyiseewo n'afiiramu. Munnaffe Mwesigwa Isimayiri ensonga zino yazituwadde. Kusinziira ku batuuze mu kitundu kino bategeeza Superforma nti baawulidde bwa kivundu oluvannyuma lw'okuba nti kati amazzi engeri gye gali mu kutonyamu ebiro bino bwe batyo okugenda okulingizaamu nga mutuufu yavundira dda, era nga poliisi oluvannyuma eragidde ab'enganda bagyemu omulambo guno bagutwale baguziike eno okunoonyereza egenda mu maaso. Okutyoboola eddembe ly'abannamawulire okweyongedde n'abakulira emikutu gy'amawulire okusala emisaala gy'abakozi awatali kubeebuuzaako olw'ekirwadde ekya COVID-19 byeraliikiriza ababaka ba paalamenti ne bannamateeka bawuliriza abantu bano mu ggwanga kaakano baagala gavumenti abakulira ebitongole ebibatwala n'ab'ebyokwerinda beekube mu kifuba ku nsonga zino. Olwaleero Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza n'okwefumiitiriza ku ddembe ly'abannamawulire ng'emikolo emikulu egikwata ku lunaku luno gikwatiddwa ku kitebe ky'abannamawulire Kawempe mu kibuga Kampala era nga gyetabiddwako abantu batono nnyo. Omubaka w'abakozi mu paalamenti Margaret Rabushaija asinzidde ku mukolo guno n'agamba nti paalamenti ekola butaweera okuyisa amateeka agakugira abakozi okutulugunyizibwa omuli ne bannamawulire. Agambye nti buli mwaka alipoota ezifulumizibwa ziraga nti bannamawulire batulugunyizibwa nnyo ebitongole ebyo by'okwerinda naye bino bikomaawo teri kikyukako. Omuntu yasoma ng'ali professional, omuntu yafuna omulimu n'agamba nti ono omusomesi, ono dokita, ono munnamawulire, kitegeeza nti yafuna okutendekebwa okw'enjawulo mu kyakola nga yinginiya naye bw'abeera. Kati oyo kizibu okumugamba nti tajja kufuna na bbaluwa kubanga bw'oli mugoba tajja kutunulako okutwala omusango oba okwemulugunyake ng'ayita mu mateeka. Aba uniform nga abapoliisi, ab'amagye, abatulugunya, abantu abali ku mirimu gyabwe nga abantu basaka amawulire kwandibadde kukomezebwa. Olwaleero beefula nti tebabaagala ate nkya ne babayita bakwate bye bakola bannannyini bizinesi ez'abamawulire nabo bayambe abakozi baabwe okuba nga balina bye basobola okwekuumisa nga bagenda kukola emirimu gyabwe. Tinga mu kiseera kye tulimu kino abasinga tebalina protect gear. Nicolas Opio omu ku balwanirizi b'eddembe ly'abannamawulire naye asinzidde ku mukolo guno n'alabula nti abakuumaddembe kaakano baakutwalibwanga mu kkooti kinnoomu singa banaddamu okutyoboola eddembe ly'abamawulire. Mu mbeera y'emu Aaron Kiza munnamateeka w'ekitongole w'ekibiina ekya Uganda Journalists Association ekitaba bannamawulire agambye nti mu kiseera kino baliko omusango gwe battunka nagwo mu disitulikiti y'e Kabale ogwa munnamawulire eyakwatibwa ng'akola emirimu gye kyokka nga n'ekiseera ekiragirwa mu mateeka okukuumiramu omuntu mu kaduukulu kyayitako dda. Eyaliko pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamawulire Joshua Kyalimpa wamu ne Isima Nkonge omusomesa w'abannamawulire ku ttendekero lya IIBMS balabudde bannamawulire banoonye ng'amakubo amalala mu bayinza okujja ensimbi bakome okwesibanga ku misaala kubanga gibakuumidde mu kukozesebwa. Pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamawulire mu ggwanga ekya Uganda Journalists Association Wujja Bashiru Kazibwe Mbaziira agambye nti basoomoozeddwa nnyo olw'emikutu gy'amawulire egimerukawo ensangi zino egiwa amawulire ag'ekibogwe eri abantu ne givumaganya omulimu gw'amawulire. Kirumira ddala ewaluma tolowooza nti oba okomye kulimba bulimbi bantu ng'oyagala bakugoberere bakulabe naye okosa omulimo guno bajjajjaffe be tutaala abakugu baalwana okulaba nga bakuuma era tuddamu okwejjukiza ffenna kibeere kya bwenkanya okulaba nga tufulumya amawulire amatuufu. Tutandise okukwatagana n'ebitongole ebyenjawulo okukola okunoonyereza. Tukwataganye ne Kampala University, ttendekero lya International Institute of Business and Media kunoonyereza okw'ekikugu okugenda okutuyamba okutegeera ab'amawulire n'emikutu gy'amawulire gikoseddwa gitya mu kaseera kano ak'omuggalo. Alipoota enzijjuvu tusuubira okuba nga tugifulumya mu makkati g'omwaka guno mwezi nga gumu n'ekitundu okuva kati eraga nti COVID-19 bwe yajja e Uganda ab'amawulire n'ekisaawe ky'amawulire kyakosebwa kitya obuvunaanyizibwa bwe tulina okwekuuma nga tuli balamu n'okukuuma butiribiri ebiragiro ebituweebwa gavumenti. Mu mbeera y'emu ekitongole eky'obwannakyewa ekitakabanira eddembe y'abannamawulire ekya Human Rights Network for Journalists Uganda HRNJ kyekokodde abantu kinnoomu n'ebitongole ebirowooza nti okukuba bannamawulire kye kinaamalawo ebizibu ebiri mu Uganda.
Omukwanaganya w'ekitongole kino Robert Sempala mu bubaka bw'olunaku olw'eddembe lya bannamawulire agambye nti newankubadde bannamawulire batunze omwoyo ne bakolera mu mbeera eno ey'akazigizigi eya COVID-19 enfunda nnyingi bannamawulire bakoleddwako effujjo. Sempala agambye nti okumalawo okulinyirira eddembe lya bannamawulire kyetaagawo enkola ey'okubonereza buli muntu atulugunya munnamawulire kubanga kino kye kiwadde n'omwaganya abantu abalala okusaasaanya amawulire ag'obulimba. Ekitongole kino kitegeezezza nti okuva Uganda lwe yagenda ku muggalo bannamawulire 14 be baakakubwa emiggo, abalala baggiddwa ku kamera zaabwe n'ebyuma bye bakozesa, waliwo n'abasibiddwa mu budduukulu bwa poliisi, byonna nga bikolebwa mu kiseera kino eky'omuggalo. Bannamawulire abakubiddwa mu nnaku zino ez'omuggalo kuliko Julius Ochungi owa Uganda Radio Network, Dalton Yiga owa Bukedde TV n'abalala. Mu mbeera y'emu, ekitongole ekirala eky'obwannakyewa okuva mu Amerika ekitaatira eddembe lya bannamawulire ekiyitibwa Committee to Protect Journalists CPJ kikyomedde gavumenti ya Kenya ne ya Nigeria olw'okutunula obutunuzi nga bannamawulire bakubwanga ebyokuttale mu mbeera eno ey'omuggalo. Alipoota y'ekitongole ekya Press Emblem Campaign nakyo nga kikola ku ddembe lya bannamawulire eraze nti bannamawulire bangi bakoleddwako nnyo ebikolobero era bangi boolekedde okukombooza ekirwadde ekya COVID-19 nga balwana okutuusa ku bantu amawulire agafa ku kirwadde kino. Kaakano ebitongole byonsatule biwabudde bannamawulire beegendereze nnyo mu kaseera kano akaakatyabaga beetegeke ekimala nga bagenda okusaka amawulire si kulwa nga beetyabira akalimu obuwuka. Ssaabawandiisi w'ekibiina eky'amawanga amagatte Antonio Guterres mu bubaka bwe ku lunaku luno asabye gavumenti z'amawanga gonna okussa ekitiibwa mu ddembe lya bannamawulire kitaasense n'omuyaga ogw'amawulire amakyamu kubanga munnamawulire y'emmunye y'ensi. Olunaku luno lutambulidde ku mulamu okugamba nti okutuusa amawulire ku bantu awatali kwemotyamotya. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu asabye abavunaanyizibwa ku kulwanyisa ekirwadde lumala abantu ekya COVID-19 naddala abali ku mulimu ogw'okugaba emmere okukomya okubeera n'ekyekubiira bawe buli muntu emmere kubanga embeera abantu bangi gye bayitamu yabasukkako dda beetaaga okubeera okw'amangu. Bw'abadde akwasibwa emmere eweereddwayo obukulembeze bwa munisipaali y'e Rubaga mu maka ge Namirembe, Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu agambye nti afunye okwemulugunya okuva eri abantu abasula mu bikomera ababuusibwa emmere so nga nabo embeera gye balimu mbi. Ekibuuzo kibuuzibwa ennaku yokiri nti ery'oku kawunga n'ebijanjaalo teryabuuza muceere teryabuuza ŋŋaano, n'olwekyo abantu bonna bali mu kisi, n'olwekyo mwebale kubanga omugugu guno munene. Ate n'ekirala waliwo abantu ababeera mu bikomera, ebikomera nga bino gamba biraga ssente njereere, naye mulimu ababeera mu bikomera nga bbaye yakizimba bambi n'afa, oba waliwo ali mu kikomera nga ssente zaaliwo niiza yawummula, abalala baalwala bali mu bikomero. Waliwo abantu abatuuka ku bantu ddala ababamanyi, ne wabaawo wali atuukawo n'akubayo eriiso awayitawo naye mwe temwiseewo kama bawo omukisa ebitaliko buyinike tweyanziza nnyo tweyanzege. Bwana mukulu wa Lubaga Cathedral Father Achilles Mayanja atendereza omulimu ogukoleddwa abakulembeze mu Lubaga agambye nti guwadde nnyo ababaka ba Katonda essuubi olw'okubafaako. Kituufu abeetaaga ekyokulya tubalina bangi era ku geeti awo babeeraawo nnyo. Ekyomukisa olungi nti gavumenti yatukkiriza okugabako, naffe tujja kulyako ekitundu ate n'abalala tubaweeko kubanga bangi nnyo abajja wano oza balowooza nti eno waliyo, naye nga tusiimye nnyo mwebale nnyo okutulowoozaako ne task force yonna, era tusaba Katonda atuyambe atuteremu obwangu byonna bigwe, korona tumulinye ku nfeete ate abantu baddemu okukola emirimu gyabwe nga bateekeddwa okukola. Akulembedde mu kaweefube ono mmeeya wa munisipaali y'e Rubaga ow'ekitiibwa Joyce Juliet Nabosa Sebugwawo agambye nti bannaddiini bangi beerabiddwa ne batafiibwako mu mbeera eno. Alowoozezza ku bannaddiini bano kubanga nze nakirowoozezza nti beerabirwa nnyo. Bannaddiini batera okwerabirwa muli tukola ebintu bino oba babeerawo ebintu ebitambula nga bino donations, netugamba mu kiseera kino bali kuki ate nga tulinako n'abamu netugamba nedda tulina okufunayo akawunga akalungi tukatwalira abakulu bano bannaddiini. Kale n'olwekyo ekyo ekintu ekyo tulowoozezza nti omulundi guno katukikole nga kiri kyanjawulo. Tusuubira nti bwe tunaaba nga kyeyongerayo ate era tujja kufuba ate tufune ssente, tufune emmere endala ate era tugitwalire bannaffe abo tukomewo eri eno kuba bwe tubadde butono nnyo.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe. Olukiiko oluddukanya ttiimu y'essaza Ssingo oluyisiza embalirira yansimbye obukadde 320 okuddukanya ttiimu y'essaza Ssingo mu mpaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno. Omwami wa Kabaka w'essaza Ssingo Mukwenda David Nantajja asabye bannassingo okwenyigira mu nteekateeka zonna ezikoleddwa olukiiko lw'essaza okukwatirako ttiimu yaabwe. Beteeseteese okulaba nti tufuna ensimbi kubanga bajeti ya tournament eno tubaliridde nti tujja kukozesa obukadde nga 320. Wano wenkungira bannassingo ttiimu eno yaabwe essaza lyabwe mbasaba tuddeeka onye ensimbi tukoze enteekateeka emala nti mutugizizza mu mikono gy'abannassingo bo bennyini. Oli ne bwaleeta siringi 10 ne bwaleeta siringi 5 nga bwe twali ne bakadde baffe benaddira mu bigere ne betusobola okuzimba ekisaawe. Nsuubira nti era omutima ogwo ogwa Buganda ogutafu gwe tugenda okukozesa okulaba nti tufuna ensimbi ezigenda okuyimirizaawo ttiimu eno mu kiseera kino kye tugendamu. Bino bijjidde mu kiseera nga Mukwenda yakalonda olukiiko lugenda okuddukanya ttiimu y'essaza Ssingo omwaka guno olukulirwa Uthman Waswa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omuggalo ogwalangirirwa okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ekya COVID-19 gwongedde okuvamu ebibala. Spain kaakano ebala ennaku 6 ez'omuddiringanwa ng'abantu abafa bakendeera bukendeezi. Olwaliro Spain efiiriddwa abantu 164 bokka. Mu Italo omuwendo ogw'abafa gwongedde okukendeera. Italo erera efiiriddwa abantu 174 n'amawanga amalala bwe gatyo. Olwaleero gavumenti ya Jordan erangiridde nti eguddewo eggwanga lyonna buli kimu kizzeemu okukola kinnawadda okuzzengula ebyenfuna by'eggwanga. Austria nayo olwaleero eddiriza mu bukwakkulizo amaduuka gonna gakkiriziddwa okuddamu okukola wabula gavumenti eragidde abantu abakyasobola okukolera ewaka emirimu gyabwe balindeko okugenda mu ofiisi nga beetegereza embeera. Ebugirimaani amasinzizo gonna gazzeemu okuggulawo. Gavumenti egamba nti embeera weetuuse tekyeraliikiriza nnyo wabula n'esaba abantu okusigala ku biragiro bya gavumenti okutangira ekirwadde kino okuddamu okusaasaana. Mu Amerika minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'amawanga amalala Mike Pompeo olwaleero naye azzeemu okukyomera China nti yaviirako ensi emitawaana kubanga yalina obusobozi bwonna okulwanyisa ekirwadde kino nga tekinnasukka nsalo zaayo. Bugenza okuziba leero ng'abantu abakazuulwamu ekirwadde kino baweza obukadde 3,553,965 ate abaakafa ekirwadde mu nsi yonna baweza 24,773 so nga abawunya ekirwadde bali akakadde kamu 14,589. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ekkanisa ya Uganda ereebuna wonna erangiridde nti omwaka guno teriyo okulamagana mugongo. Abakkiriza balagiddwa olunaku balukwatire mu maka gaabwe. Ensimbi obuwumbi 21 ezaakasondebwa abantu kinnoomu kampuni n'ebitongole n'ebibiina eby'enjawulo mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde lumala bantu ekya COVID-19. Gavumenti ya Uganda etenderezza emirimu egy'abannamawulire mu ggwanga ne mu nsi yonna okutwalira awamu. Egambye nti kino kiyambye nnyo mu kukyusa embeera z'abantu. Omuggalo ogwalangirirwa okutangira okusaasaana kw'ekirwadde ekya COVID-19 gwongedde okuvamu ebibala nga Spain kaakano ebala ennaku 6 eziddiringana ng'abantu abafa bakendeera bukendeezi so nga ne mu nsi eya Italy nayo omuwendo gw'abafa gwongedde okukendeera nga ne mu nsi ez'enjawulo gavumenti ziggyeewo omuggalo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze.